era ebizibu oba muzibu baganenga era oluusi ennyungu zetubeera ne Chairman Nyanzi oyo wakubeera n'omutima munene mutima mugazi. Chairman Nyanzi awa abantu second, third, fourth, fifth chances. Oba ne Chairman Nyanzi kyekutonda akakola kigakozi bwati muwe chance endala eyo Chairman Nyanzi era lwetubeeramu ese olw'omutima ogwo mugazi be bantu bano abali wano n'abatikali wano ebikwana ebyobuze ogererawo abantu buline sebo tukwebaza olw'omutima ogwo omugazi gusigaza oluusi ojja kuyumbamuko olw'omutima ogwo omugazi naye ate ebirungi ebikolebwa omutima ogwo omugazi ebisinga sebusigaza omutima omugazi wakaffe tukwenyumirizamu nnyo tuyamba okusendeza abantu okusajjaffe betwalira neki omuntu olwo nekyamanyazinagaca tugwekyanse butukwebaza n'okubeera kukulu gwaffe kulabirako ne wiiki era nga titulaga tubeererayo omukama embeezi waffe sigenda kugenda bingi muzikirize yanjula ababaka abali wano ababaka abasaba nje banjule very quickly tuyite president ayogere ababaka basaba nje abakyaliwo abamu beese nekubanga ebigeezi naye abakyaliwo nje banjule ne bameeya baliwo kale ne basipiika tulyazamaniza bananagenda kujanga mukona dansi naye abakubalire balowooza nti buli kiseera tubeera serious tubeereyo ayogera luzungu tuyomba mu luzungu balowooza tetukankanamuko naye olyawo batuddayo nakikola kuluzambaali yambaddewo ninagamba ababaka abo tobawakazira enyama kabanga okusotya naye kale muzikirize ninabandira olwosaagala nini enatandikira sayidi eno omwami ono ye owekitiibwa Aloysius Mukasa kubeerwaga makasawo owekitiibwa Eric Nyeko omujapadola abawali bagiye kusoganya president anti musosola nnyo abalayimitumira n'abajapadola owekitiibwa Kaya Christine Kimwero baba omutalo w'ekibuga owekitiibwa Manjeri Kibamutiika okuva Ejjinja oyo musuga mwene owekitiibwa Ssekitoleko Robert okuva e Bamunaanika owekitiibwa Teddy Namboze omwaka omukyala w'Empiki owekitiibwa Muwadda Kunyingi Kyadolomisi kasajja katulumye kasoganya owekitiibwa Muluguli eti Edo Nabima bamukyalo wabisi era nga kyadwa minisita walomukamije nekiba byonna sibimazeeyo ebyabantu baffe olumuli omwami omulesalisende olaba obufumu obubuwooma edaawo esolo tujja kutereeza Kayemba Solo okuva ekukoma nsimbi era nga kyadwa minisita wa sports owekitiibwa Evans Kanike okuva Enkoto era nga kyadwa kamijitula naye onotera kuyita mufumbo omunange atera okwewane nga tufiinde engeri abafumbo yali alina kubeera faaza yatuuka mu kigo nebimulemerera asista musaasire twamala netukusikayo owekitiibwa Francis Katabazi kubeekalungu owekitiibwa Wakayima Soke nasanga munisipality abaka mumalala bamuba atalina mpeta sijjambiwose simanyi bulungi owekitiibwa Geoffrey Lutaaya yayisire omukyala owekitiibwa Patrick Sanja Kumentendemu zoga nnyo independent naye agamba nze wali mutendempi awo wenyini engwa okuva emakine Ssaabagabo Dr. Daudi Sserukenya kati
tugenze ku zi local governments. Oweekitiibwa Zahara Lwirika, Sipiika wa Kampala. Oweekitiibwa Zaki Beraze, Meeya w'e Lubaga. Isabot, omukulu ono tegukuogera ebintu balowooza nti nsaaga bena sirias. Bwozi ono nali kaana katomugaana nalebekudde kamulaba ku TV ng'afaanana bwati era akyafaanana bwati. Yakozesa ne tubimanyi naye sayizi okulaba sino olwagadde walidde Yakkabiwanga Museveni avuddeko. Isabot Godfrey Ruyobya, Sipiika okuva e Nakawa. Oyo anoonya mukyala ajja kutereeza. Oweekitiibwa Kiza Adim Sawula, kansala waffe wali ku City Hall era nga minisita si kansala jasi naye minisita wali ku City Hall semwe bali mukwasaganya ensonga z'omukono ate naye embaga yagimaliriza nanyakimalira yakagakwenda olinde alhamdulillah sibamaliriza banakugendeze tubebaza okugenderera bamuntu okugendeze naffe bwekiti bwe tutambula tugenda tugenda siriyasi netuyomba netwogera oluzungu naye tuli bantu era ngaensonga z'omupulezidenti yatugamba nti muzikole abalina abakyala bamwe awase ekiri misita waliwo abalikubogerera ate buli misita konaki mukyala bwomala omuwasa awo ogenda ng'osoganiza ddala ng'engeri yonna